nalabye abantu nga boogera ebigambo bingi ku bantu abayimbuddwa ku saidi y'ekibiina kya NUP agamba nti wali bebuuza bingi kino kyaleesewo kubagana empawa ne mu bo bennyini bannakibiina abamu ne bajjuliza nti ensonga Dr. Abedi Bwanika ze bayogerangako n'empooga n'abalala nti wabeerewo okuteesa kakati olwaleero bye birabika mu NUP ne kireta okubagana empawa gwe okitunulidde mu ngeri ki? Ekisooka buli omu mutuufu mu ngeri naye okutegeera tetusobola kutegeera mu budde bwe bumu nti akaseera kali mwami Abedi Bwanika mwami Mpuuga n'abalala bayinza okuba bo baali bakirabye naye bano olw'okuba baali bajja nga bo bamanya amaanyi n'okwogera ennyo naki bisobola okuyamba nga beerabidde nti amaanyi tegalya kakati ekituufu Abedi Bwanika kyali ayogera kyekyali ekituufu yabagamba nti alina obuyinza gwe mwakkiriza nti yabulina yakutta abantu bano bannaye ensonga zino zipolitiko twogere n'abantu bano bataabaana ne bagamba ko Abedi kabi ne bavumanga bumanya enkola y'abaana abo n'abawagizi baabwe naye ekibi nti bano bwe bataabateeseza mu budde obwo baasibwa ebbanga nga ddene luli abaasooka okuteebwa bali basanye bagenda okubata bali bamaze ndowooza emyaka nga 3 ku 4 bo ne balaba nga kisusse ne bagamba bannange batufuluma tutya ne beewaayo ne bafuluma bano bannaabwe ne basigalayo era bano ne bagamba bakomuledi abasigaddeyo ate mmwe kye mukola kituufu temuyina musango temukkiriza ani yakugamba nti yabakwata akakasiza nti bayina musango ensonga yabakwasa yaki ya byabufuzi ne batateesa era ne bano embeera yamaze kubayinga bagenda okulaba babakwata kisanja kiri be babakwatira bo emyaka 5 obulamu bwakyuka abalala beeyongezza ekirala bagamba tuli kuki era bafulumye emyaka 6 amaze obulamu nga tebukyali kyekimu yaleka amake wakagabagaggwawo yali n'omulimu wato kyamanyi wa kutandikira omukazi bamuzaala mudda abatagumiikiriza ne okuba kugumiikiriza myaka 6 omwana w'abandi abalinda ki gwatagenda bulaya nti olidda na center argument bolidda obulamu bukyuka abala kasidde ennaku emuyinga obuzito ennaku emuyinge abamu babalekera abaana muleka mu muzigo so kakati bo nabo bambi embeera nebayinga bamachete bwe babawadde omukisa nti bannange mulina omukisa okusonyibwa mufulume naye temuddamu kukwatibwa mu mbeera ze zimu ezakwatibwamu kuba ebyo mu conditions zofunirako amnesty munnange ne batwala omukisa ogwo ndowooza naye the funny thing okuddiramu tosooka kukkiriza musango nti ye nagukola of course wabawo okukkanya ne mukkiriza kino twakikola either nga tetumanyi twalimbibwa n'ebirala ng'oweetaasa naye omwana yakistatinze very clear ono Machete nti naye okufuluma kwaffe ekibiina kyaffe tekirina omukono yadde naki nakamu kwabadde ffe kutegeeragana na saidi eri ne batuta ekyo kiddamu ki nti mu bino byonna ebibaddewo NUP teyina kyeyizeemu eyo statement teyadde nanungi kukolera ku kitebe teyina kyeyizeemu yo teyina kyeyizeemu kuba nti basibye omwana emyaka 6 naye atuuse kulaba ye afulumya ati tetumanyi offers ki abamutadde ze bamuwadde ye kyeyasuubiza in return okumuta naye ng'agamba tewali input yaki yakibiina naye ate ng'akyogerera ku kitebe kati sonze ndowooza nze nkakasa ntya nti n'ekibiina tekyamutadde ku nninga naffe bw'otuuka wano totuteeka mubi tugyeemu nkakasa nti ekyo anti kakati bo oyo ono omwana yafulumye essaanya amanya Machete ne banne bo bategedde bafulumye nga bategedde era yagambye mu statements ze nti okuva leero Machete go bakwata oli emyaka 6 emabega nono banjawulo era okuva leero mugenda kula bikolwa byaye nga buli kimumala kifumintirizaako ayina ekyazze mu mutwe gwe omanyi abaana abasinga be bakwata endowooza gye balina nga bagenda mu makomera bafulumye si gye balina mu mirundi ebiri abadde asooka ne yeebuuza be nali nfiirira mu mbeera eno babaddewa bbanga lya myaka 6 agenza okufuluma bwe yali afiira bwe babakwatira abamu baali bapangisa bannaabo
yagenza ova emyaka 6 nagwe lyafiira avuga mmoroka nnene azimbye kalina azimba zikalina ali mbulamu bulungi yakomye okutandika buto oyo tasobola kusigala nga akyalina endowooza eri eyagiwadde omuliro kubendulu akasajja katidde akatengo n'ebirala oyo takyasobola byogera naye ekibiina kyo nga kyo kitukoze bubi nti tekiize singa babadde bayize essaawa zino badde baharmonizinga nebe batakkaanya nabo at least ntufunayo kuli abaana abateebwa nga 45 kuba bangi abali makomere nga bote balina manyi naye bakwatibwa mu buvuyo obwo nti balina ekubo balimanyi eryokukwata negotiating ne government abaana bo bafulume bwe balireeta abaana 5 ng'okufuluma kwabwe gubadde mukono gwammwe nakugezeganya nze mbagamba bino tewali muzadde gwogenda kugira mwana we mukomera gya kuvumenti lwaki wajja omwana wange mukomera abayibaze bwe oba okozesa method kyekikulu omugyeyo kati essaawa wano bwe tugamba amateeka gonna bagambye edda masibe emikono buyinza bwe buli mu kukola kati embeera gye tulimu ennyumba yakutta omuliro obulombolombo tebukola ekwata ebikopo n'obiwa mu bbafu n'osooka obifulumya n'obitaasa omuliro kati kye balina okukola kwata abantu ab'ensonga mwogezegana abalina obuyinza abaana bano nabasooke bakole ki basooke babati bwekiba nti gwe munnamateeka abantu wagamba amateeka tegakyakola buyinza bwe bukola oba bahannanga obumazeemu obumazimaanyi anti abamu teboogera mazima kati kankuwe ensonga eno walaba incident ya Mwami Lukwago yes nga mulwadde ground za bail ffenna tuzimanyi kuba sobola okuweera bail era ddembe lya buntu eritakwatibwako okulabika nti omuntu ofuna obujjanjabi obe mulamu eryo ddembe lyo erikuweebwa ssemateeka naye nga bamaze okujja bazze okusaba bail bakuleetedde ebbaluwa eddwaliro erisinga mu Uganda erya gavumenti ye Mulago era abantu kye batamanyi ne bwolemererwa erubaga lifaalo ya Mulago ne bwogenda bwo bikigaana Mulago naye eri erisinga mu Uganda nga likutereddeko ebbaluwa ne kugamba omuntu ono condition ye tetugisobola wabula obujjanjabi bwalina kujjanjabwa bweru wa ggwanga gwakyalowooza nti amateeka gakola ne babituusa mu maaso g'omulamuzi omulamuzi n'atunula bw'ati mukulu Stephen Matovu ye Matovu Stephen n'atunula n'agamba abalina obuyinza baagala ki talina kufuluma mu reasoning ye n'akugamba nti yadde nga Mulago empandiikidde nti tesobola kujjanjaba muntu ono naye ate luzira ddyo ekkomera terinkakasizza nti agwana okuteekwa ofuna obujjanjabi kati buli reasoning eyo kikulaga ki ekyokukola akimanyi amateeka agamanyi kye gagamba buli kimu kyadde kituukiridde okuta omuntu naye Mulago yawandiika nti okusinziira ku mbeera obulamu bwe buyimiridde tetujja musobola Mulago hospital ayina bufuna bweru wa ggwanga naye Mulago amutwala Mulago kubona omusibe ye Luzira kati Luzira agamba ki omulamuzi Luzira yajja omusibe Luzira embeera mbi n'amutwala Mulago kubanga lidwali yedde Luzira balina obujjanjabi naye tebusinga ki Mulago bwe bamutute Mulago eri eddwaliro ly'eggwanga erisinga ffenna lye twekakasa national referral likuwandiikidde likugambye obujjanjabi bwono buli bweru naye omulamuzi okusinziira ku bbaluwa ye Luzira Stephen Matovu ye n'agamba yadde Mulago entegeezezza bino ate Luzira bo tebampandiikidde kuŋŋamba nti ono agwana obujjanjabi kati reasoning eyo gwategeera omanya bumanya nti mbutuufu ab'obuyinza nga teboogedde ennaku bisekero amateeka tegagenda kunnyamba ge mazima abamu tebabyogera kati amateeka ganafuye nti nabagamba politics kati essaawa zino buli basisinkana ne politics n'amateeka buli bisisinkana politics asupasidinga amateeka amateeka gasobola kukola mu byabufuzi bitebenkedde essaawa zino bisiikuufu mu kubanga bisiikuufu embeera tuzitunulire nga bwe ziri nti ekituufu amateeka gokategesobola era amazima bw'alaba Kanso Seggona n'agamba buli etulina okukola mu mateeka tukikoze buli ekyali kyetaagisa nga mateeka kyali kikoleddwa naye ekyobuyinza kyekyali tekikoleddwa era ekyobuyinza nekisalawo addeyo Luzira oba afiirayo akole ki afiireyo kati awo enkugambira bw'omala okulaba ebyo
ate toddamu kugamba nti naawe ogenda kukwesa ekkubo lyerimu. Omuntu omugezi omusota gusobola kubojja mirundi 3 mu kituli kitya kimu. Kati wano wookyusiza nti embeera bw'eba eri bwetyo nti kakati ani ayina se ey'amaanyi nti gundi bw'omutegeera okola otya bw'omulabeera dduka gy'ali mwogerezeganye omugambe nkubuulire ekyamazima eggwanga lino ffenna tulyagala. Ate abantu bagenda tulaba bubi singa tubasisinkana. Tugenda kusisinkana oli gwe twagala ate abantu bano ate ensi egenda tulaba bubi twalidde n'ebirala. Taginnyonnyola. Omanyi kyosiga kyokungula yalidde yakoze atya bennyini bano be baakisiga nga bagabuli woyogera n'abalina obuyinza oba walidde. Naye ate mu bibakwata kutubalabe emirundi mingi n'abalina obuyinza ebibakwatako ng'abantu bwe baba basobola defendinga ebyabo ne biyitawo. Ekigambo nuupu kukya ku makya baatugamba tebasobola kutuula na Mwami Museveni ayagala kufuna kifaananyi nabo n'ebirala. Fere tujja kwetaaga iPod bwe lyatuuse nga tteeka nga bo beetaagayo ssente. Bakoze buli ekisoboka to join. Era ku nsonga ya ssente bali ku mavivi negotiating ensonga yaabwe neggwa ne babakiiza bagenda zifuna. Okitegedde kuba kyo kyabwe. Kati nga basobola defending ekyebyenfuna basobola defending ensonga y'okujjayo abaana bagaba bannange nti embeera we yatuuse lwe tulina okujjayo abalwanyi baffe. Wano njagadde onziriremu katono bwe kyatuuse ku nsonga yaki bwe kyatuuka ku nsonga ya bo nga balina okufuna essente banegotiatinga ne gavumenti mu iPod kuba gavumenti nga yeyina obuyinza obutaki kwolwo baategeera alina obuyinza obubawa ssente waali baamutuuke ne banegotiatinga era ne bakkirizibwa nga n'amateeka agamu era gabuukiddwa nga bwe nkugambye kuba etteeka lyali very clear nga pulezidenti w'ekibiina yateekeddwa okusayininga Mwami Kyagulanyi ataliiwo ku memorandum of understanding ya iPod. Naye bwe baakimanya nti yadde etteeka bwe ligamba waliwo alina obuyinza wano obutuwa essente baatuuke wali alina obuyinza obubawa essente ne boogera naye nakkiriza nti era wamula Mwami Richard Todongo Secretary General w'NRM yasooka n'obugamba nti tukkaanyiza beera kati bano bammemba mu iPod aliwasayininge kasitoli yamuwa obukulu kati nga bwe lyabendinga awo era alina obuyinza y'omu osobola omutuukirira ku nsonga zino ez'abaana n'ogamba nti munnange yadde embeera bweti bweri emisango bagibateekako bale badde kwa remandi abamu myaka 6 abalala 4 abalala 3 abakwatibwa mukana kalunga kakaggwa abaana bano tubasaba bateebwe bajja kubata nkugambye ng'oggyeyo abaana 10 n'obateeka ku kitebe awo oba negotiatinze eki teri Munnayuganda agenda kunyiigira sidinga bano bali ku musango gwe gumu abantu 3 ng'omu taliiwo Luzira n'ennyonnyola omusirikale w'Oluzira naawe okunyonnyola lwaki taliiwo n'ate embeera ennungi akyali Mulago mu ddwaliro omuwabi wa gavumenti ye n'agamba ati wali kirobera tutwalaganye bano abaliwo oli bw'anajjira n'atusanga naye omulamuzi Baguma n'agamba nti n'ayongezaamu ewiikisi 2 naawe abeeruzira bakwatagane ne Mulago mu wiikisi 2 bakase nti Besigye ono akuba ku matu bamukomye wawire nnembe naki n'emisango naye ebyo nga bikyagenda mu maaso era luutu eri ne luutu eno omujulizi mu musango guno saidi ya gavumenti omukulu Orlando yaliwo era ne luno lwebasembyeyo yabaddewo nga zze okulaba nti awa obujulizi naye tujja bigenda mu proceedings we zinaatandika n'asooka ajja atuulako ku katebe awo ne bamu cross examininga katujja tandika okwogera ku settlements ze n'ebirala naye ku saidi ya Dr. Besigye n'obulamu omanya Abannayuganda Besigye ali mu myaka gye tuyita is of advanced age nti saawa yonna obulamu takyalina maanyi gali ge yakola ki ge yalina era bwe bagamba nti Mulago teyavuddeyo tosobola kwekanga naye ndowooza kyekintu ekibi ekiyinza okuba nkituuse eri Mwami Museveni lwaki
President Museveni abadde nga mugumiikiriza nnyo mu bintu bye bw'abadde abikwata tukkirize tugaane naye abadde tannabaako na muntu ku level ya politician nga Besigye nti afiiridde mu kkomera oba mu ngalo zaki za gavumenti kijja kuba kibi kubanga emyaka 2 the funny thing nti aba feeding amwe Museveni information bamuwa kyayagala kuwulira tebamuwa kituufu na position yateeka kirigamba era walaba ye ng'agamba nti Besigye ono ajja mu kooti na bw'atuuka awo n'akola katemba alemese ensonga okugenda mu maaso na biki naye nga tebamunnyonnyodde nti munnange president constitution eno gye mwaleeta ewa omuntu ono eddembe okubeera nga ali presentingibwa mateeka kitegeeza asobola ayina eddembe okufuna looya gwe yeeyagalidde omukiikirira bw'okuggyako nga talina busobozi ekyo tebakimugamba era Mwami Museveni ayina akala kayogera n'agamba nti abantu bwe bakwatibwa mumaze okutabangula tetuyinza kubawa bbairo kati olaba bwajja ne yeeteekera ddala mu kifaananyi ky'ekitongole ekiramuzi kikontradictinga kati separation of power teriiwo kitegeeza executive influencing ki judiciary kati ebyo byonna bikendeeza essuubi ly'omuntu asiikingayo obwenkanya naye kale akawaato kano akatono akaliwo constitution keekuwa bana eddembe ly'okubanga olina akweyimirira bana eddembe ly'okujjanjabwa n'ebirala ebyo bano babinywerako baga kale ebyo bitono katubifune kati Dr. Besigye ekisooka okufeintinga kuno kwavudde era kuba frustrated mu kooti bano bagambye omulamuzi agatu proceeding omusajja abagamba nedda sirina balooya abantu beebuuza mbu lwaki tafuna balooya bonna balooya tebenkana era tetwenkana likodi ya Lukwago ku misango egyo ekiko ekyo tewali agidawutinga kubanga Besigye sigo basoose okumusaako emisango nga treason n'emirala abadde nga lead council giwangula abadde Lukwago kitegeeza kati oyo aba mukugu mu ekyo then ono mujuizi gwe baleese Orlando ye ali nnyo amuzidiira ensi yonna agitambudde buli awali obutabanguka abaddewo ye atunda byakulwanyisa naye omuntu asooka kwebuuza Orlando mu America Orlando eyasabimako maje ga Bungereza atali mu cooperatingira wano mama ekisa kyamukwata kitya aleka abamuleetedde business ajalumirwe government tebannange nno nyina agala okungulako ebyokulwanyisa ajja abalwanyise era nja kujja kuwa bujulizi webuuze ng'omuntu kakati oyo naye nga Martha Karua ate Kenya naye mu egyo egiri mu layini eyo byakulwanyisa biki ebyo naye mukugu nnyo kakati Dr. Besigye kukwata balooya babiri ngono mukugu nnyo mu bino ebyawo wano n'oli mweje emisango weegityo nga mu bujulizi bw'Orlando bwaleeta ye n'abagattawo mbe babamuwolereza nga mwagala afune fair hearing ate ne muba mujjako ne mugaa kati jangu londa mbana abaliwo oba oganye katukulonda emba gavumenti kati kambayo likodi tewali sinnafunayo musango capital offense ng'omuntu bamuwadde lawyer wa gavumenti namuweleza n'awangula musango waliwo gwe bayita ku mbuga kambawo guli recent gwe banajjukira twadde n'omusango gwa Uganda versus ono omuvubuka yatta abaana yatema abaana wano gondi Okero Uganda versus Okero omusango ogwo bakwata kubaka yali capital offense Okero ali atya jali sawa yonna atambuzibwa naye kati omusango ogwo bakwata gundi omuwabi wa lawyer wa government ne bamuwa Okero amuwolereza bwe bamumuwa mukulu ku mbuga wamulabanga nga muwerekera mutuusa ye bagenda mutemera ku mutwe era yamutuusaawo ne gumusinga
abantu bebamu omusango gwa Susan Magala ne bakwata bonna be bakwata nga tebalina busobozi bufuna looya era ne babawa omwami oyo omuye ku mbuga yabawerekeredde bulungi pakalo gwabasinze era nabo balinze we bagenda batemerako mitwe era prosecution nesaba wekitibu mulamuzi ketubatusiza nga bula bagamba nti ne bannaffe nga batuyambyeko tusaba bano baweebwa ekibonezo kya kalabba kanso katugire tuve wano kati omuntu nga amaze okulaba ebyo nga naye agamba nange mumpe kwabo ku mbuga jampolereze naye abamu bali n'abatafe bagamba lwaki teyalonze ku balooya 7 bali assignment yaabwe kolera gavumenti buli gwe bakutte musango gumusinge kati bwe bofuna omukisa noba omukisa nti akwaba babagwamu kuba ino okunvunana mpaako omu bagamba kisalidde muntu ate n'okwegendereza ennyo kuba ekyamazima tewali ssaawa zino agamba nti nze ndi seefu nnyo teri ayinza kirangirira kyekireetedde embeera eyo kubanga mutasobola kwekkiririza mbwenkanidde awo ekisooka tulina okusoomoozebwa okwenkwata y'amateeka ennaku zino challenge y'amaanyi ate lumu twakyogerako wano nti kitandikira olumu waggulu kati n'abali wansi ne baadoptinga kati ojja kwekanga nti mukuba nti bemulabanga bamaanyi mubamanyi banyigirizibwa waliyo n'omusirikale ali wansi eyo ku kyalo agamba nti Katonda bakimanyidde olaba gundi bamuyisa bwe bati nange bajja nsobola okuyisa omuntu bweti kati mapoliisi ebbali eyo nabo bakwata omuntu n'amala ku poliisi ewiiki katatwalibwa mu kkooti ate nga tebamuwadde police bond gyebiri nnyo ebbali eyo naye bagumira ku ki nti ate olaba ne waggulu waliyo be bakwata ne babeera eyo ng'ensi temanyina gyali kati enkugaye tewakyali aliki tewakyali ali waggulu be bakwata be batono ne babulwako amayitire batono era nnaku ziyitawo ntono wekola nga bamuleese mu kkooti kati omanyi confidence ali wansi gyafuna olaba gundi ku linnya lye akwatibwa n'amala ewiiki 2 oba 3 nga tetumanyi waali musibe tazze mu kkooti ate nze akutta omulimu w'ekyannamukaaka babikola nnyo ffe gundi lipooti tuzifuna naye kibi ensi amateeka gatandise okukyangibwa bwe gatyo biveeyo ne bijja nga biranda eniyo najjoolabona lwobbala mugyalwanagana n'abantu ayina obuyinza obusibaasiba ayina obuyinza obulya sente zaalya ayina obuyinza obubba eddagala lyabba ensi bwetyo bwekolaki bwetambula kubanga amateeka gajja gakolaki gasuula okugobererwa nga buyinza bwe bukola kati buli alina obuyinza mu layini ye abukozesanga bwakolaki nga bwayagala era kati mwami bbala mwasanze obuzibu bw'amaanyi ate akyabusanga kuba ndi mukulaba akatundu keyakatambulako kekatini naye buli watuuka kisa kinegula yatuuse embalala n'abantu babuli ne bakuba ne bagamba bali kuyitako wano walabye nga pulinga clubs bamugobera bamugamba tuuka kati ye muzira w'eggwanga naye ekireese ekyo nti buli abadde akwata obuyinza waali bekapa akola byayagala si bigasa bantu si mateeka kyegagamba kati embeera ekyatutwala bwetyo ate nga si yakulekera kati ekitegeeza mu ggwanga lyattu Uganda obuyinza bukola nnyo okusinga amateeka kyegagamba so nga ate alina obuyinza amateeka ge gabumuwa yabufuna mu mateeka buli alina aholdinga office ya gavumenti ekirayiro kyakuba kukuuma constitution yerimu amateeka agakolaki agatufuga kakati naye olumala okutuukala ng'obuyinza bumuwambala obuyinza bwange nsobola kukola ki nti nsobola olagira kino nakiri era atandikirawo naye atagoberera mateeka ate ekyo kitambudde ebbanga kakyova olaba abamu bbala mwatuuka nga bye bamuwa okukola takola nko yadde haafu naye nga abadde comfortable nga ne sente zaaliibwa naye challenge eriwo eriemu tulina abantu bagamba n'ogwo bakyalimu omuntu ali ku mulimu naye nga alina obuyinza kuba waliwo alina obuyinza yamuteeka waawo kati nga yitiyitaga kumanya teeka likola ki limufuga teeka ligamba ki era mwakolera era kati gundi gyosanze resistance y'amaanyi mukyala namere gyasanze e Masaka ne mwami bbala mukyemmanyi era jja bisanga mu maaso
bakyali bali nabadde nsuubira okusoomozebwa okusaidiza embalala eyo wanaatambula mu west eyo n'amala okwerayo bulungi kati ate ekirimba kiri wano mu central wano Kampala wano Metropolitan bali wano mu kibuga wano Kampala n'emiriraano wano ogenda kundabira ekyegenda okubeera wano ne bayingira buyingizi kitongole kya KCCA ekyo ogenda kundabira ekiri awo kati awo naye nga bonna abali awo be bakola tebiri mu mateeka ne lwaki waliwo abalina obuyinza ababagamba kola kino nego babuwaddeko naye n'akozesa buyinza obwo si mateeka kigakola ki kigagamba ayina obuyinza bwe nga busobola okukwata ku ssente za bulankanya ayina obuyinza nga busobola kukusiba nga ayina kyakwagaza alina obuyinza nga bwakubba muntu sekinoomu amukola ki amubba naye ng'onta kyalina bwogerero wabale nnyo balire ddala kyannewunyisizza nnyo nti KCCA ate kyekimu ku bitongole ebirwanyisa enteekateeka za gavumenti lwaki ngambye bwendi eggwanga lyakola bulungi bwansi lumukago lwasembayo omwezi oguwedde ne tulowooza nti KCCA bajanguyiriza omulimu kujja kuyola buyozi up to now ebitundu ebimu bikyalimu kasasiro yayolebwa ku lw'omukaaga lyo lwasembayo nenga KCCA ate kakati yeri against gavumenti kati kyokka kinakuwaza ekiri fani muganda wange yingini abali mwezo bwe yali ajja n'ebimotoka obikiranga akutandika campaign byayisa mu drive yajja n'ebimotoka ebyola kasasiro n'abagamba nti ekibadde kiremye kati yingini yakyazo okukola ki okutereza kibuga kyetaga yinginiya bannayuganda tebaali babi ne bagamba ndowooza amateeka tegalina kigajja kukola oli gabadde aliko lulwovu lw'etteeka ligamba ki kekisekola kino kola kiri tufunye ono naye bwe yazze kyemmanyi yagenza otuuka mu kitongole nga era naye yasanzeemu abayinamu obuyinza akyaloganna buyinza ate ye yagambye bugambi kankompulayinge abalina obuyinza mugamba ki kitugenda okukola kati okusomozebwa kukyali kw'amaanyi kuba yazzeemu okutonnya suubira endwadde okuddamu okubalukawo mu kibuga kasasiro ono bwe bamuteeka ku makubo abamu mu bujunctions ate kati enkuba bw'etandise agenda kuddamu akulukuta nga addayo mu myala adde mu bantu balwale KCCA tosobola kuŋŋamba nti omwezi mulamba nalaba bali mwezi agamba balina ebimotoka oba 25 ku KCCA emmotoka 25 naye buli division zino amagombolola ago golaba division Rubaga Kawempe Nakawa zonna amakindi kuliko ebimotoka tosobola kuŋŋamba nti omwezi mulamba emmoloka tesobola kusomba kasasiro mujja mu bantu ng'okimaze waliwo ba contractors be ba contractinga nga bana bayola kasasiro bannabugabu waliwo home clean abo bonna bajja basolooza ku bantu ssente lujji ku lujji buli mwezi n'abana abeebaka mutwala abamaduuka emitwalo ebiri buli mwezi simanyi naye bano be basoloozaako ssente be bajjamu kasasiro oyo ne bamuteeka ku makubo bano lwaki tebayoola kasasiro naye ojja kwekanga nga nabaalina obuyinza yali omu ku ngeri gye bafulamu contracts ezo nga ne bw'ataayoole akimanyi bulungi kyeyaweeyamuwa omulimu ogwo ne bw'atatuukiriza tewali agenda mukyekinga katukyalina obuzibu bw'amaanyi byonna bitaaga kufolowinga era ndowooza mwebbala mbw anaatuuka mu kibuga contracts zaabo zonna ziremu zitunulwemu abannabugabo aba home clean n'obukampani obulala obuyola kasasiro mu kibuga wano abamu bakwata mu luka buno butipa bwe bayulirako kasasiro naye nga alina contract asolooza sente mu bantu contracts zetaaga kuba revised muruka kyesaano okuŋŋaanya kasasiro tuzimanyi bano abatipa bafuna batya contracts era budde ki balina okuyolera mu kasasiro bantu bali ku mirimu muyisiŋŋanya na kasasiro kivundu ne kibeera mu kibuga obudde ne ku ekyo emmotoka ya kasasiro emanyi n'okujja ne parkinga ku kkubo neyimirira kkubo n'eriziba yo ng'eyola kasasiro ne musiba nga tewali atambula ebyo byonna byetaaga okwekenneenya kiri Kampala nkugambye ekiri wano ke banaatuuka e Kampala wano ogenda kundabira katono nnyo kamukyala Nameeri yafunye okusoomoozebwa e Masaka lwaki nti bwe yagenze ayina okuba yadde atandise okutakula naye nga waatakula abafunawo kyenkugambye ate bali mu kibiina kino kyennyini ekyenarem ne basooka bamugirayo enjala kati nadde nnoonya tulina kye tuyita cause of action mu mateeka nga sikiraba kuba omukyali yasooka ali amwakusinga nti oyo mubanja kadde 15 bagenda okukirifayinga nti nabatwala eri ayina okubasasula e president
nagamba era kiyamani omu nagamba nti emwanyi nze nzina ngenda supplying yena ajja n'abajjako emmwanyi ate mubanja mutyanze nti nze manja president oluvannyuma mwami ebbala munakuba essimu ne bamugamba banja luje liri eno naye sente zigenda kujja era ne zijja nga tezivudde mu nsawo yani ku muntu ategera kyadde kimala kujustifyinga nti waliwo ekipangibwa nga kinuuliddwani na mukyala Nameere amala okuvaawo abavuka baddamu bakola akakuukulu abavuka beye Masaka babulegeya ne banne era ffe ontugenda kufa naye era omwami Museveni ono mutugirewo mu Masaka wano biki nendaba nga liringe kobaane waliwo kyebagezaako okuzibira ono kyebalaba kyebekengede kyayinza okusimoggola n'atuukako lwaki accusations ezasooka nga zimaze okuvaawo ate mutonde endala naye omukyalo oli bamalumu wa sente agenda era akyawera zino nzifunye naye era nze Nameere ye buzibu kuki nti buzibu ki ng'akyamusonzeemu awo kakati nkimanyi omulimu guno gwe balina munene challenges ezo bagenda kuzisanga naye eyabalonda kimanyi akyabalina mu trust era ssaawa zino President Museveni yasobola okubakuuma otherwise kuba mukyala Nameere tebakomyoko omanyi ababadde n'obuyinza ano bembadde ntunuulidde sinnalaba ku musajja mukakka mu nkwata y'abintu bye nga mwami Sempijja naye nagenza okulaba nga naye era mwami Balamu yadde atuuse ne waba era abadde bamugize bamupanze naye nga direction era kushootinga aliwa omuwala mwami Sempijja bamukuba essimu nti ekituufu ettaka ddyo lya naye ani gwe nali ndigobyeko nti ati abantu badde bagamba wano ekyo nakyo ne kiyiwamu amazzi so ebyo byonna nti waliwo abantu abatunuulira nti onajja tulinyira mu mugaati naye kyova luli nagamba mwami Balamu era balina okwesiba ebbiri naye nalabe kati akikola bulungi alina gye yatuuse nga waliwo saidi z'embalala eyo gundi ku ttaka balya district oliko alikayanira kuliko eryasalwako kuliko eryatundwa nagamba ensonga zino kanzikwasa akakiiko ka anti-corruption kanoonyereze tuzuule ekyo kyakola kiki kirungi lwaki nti bano bojja olinnyako bakola ebintu nga bamenya mateeka naye ate bwojja gwe n'otagoberera tteeka bo bagenda atera kukozesa tteeka bafune mu gavumenti okukuba anti kati bano mwami Balamu mukyala Nameere bakola mu kifo kya gavumenti gwe bakosezza omuntu asobola awaabira gavumenti kuba bano bakozi baki ba gavumenti gavumenti bwegugisinga egenda kuliyirira bali naye sente zeriyira zaani zange naawe fe abawaayo omuki omusolo yensonga lwaki nze mba concerned okugamba bano nti muba mugenda mwate amateeka mugakoleki mugagoberere si kulwanga ate ababbi be bamu baddamu naffe ne batukola ki ne batufiiriza naye nalabye enkwata y'ebintu gyakola kati nnungi abantu abakwasa abali responsible okubakwata okugoberera ensonga ezo okugjayo ekituufu wetunatambula bwetyo ne ministries endala noono omwami ali mu nguudo Fred Byamukama namulabye nga atadde abana ba kampuni ya Siko abakyayina abo ku nninga akoze bulungi nti ate nno lwakuba tetumuwadde nnyo ye mawulire nti PRA ayikasi nnungi naye bw'oje mumwegendereza ewuwe gyali nno babbi babukadde bo babuwumbi wamwami Balamu alina waatuuka nga katoyi kaali ka miliyoni 4 bakozesa 2 naye wamwami Byabakamu ye abantu buwumbi Byamukama buwumbi nti ekkubo lyali lya buwumbi nti bumeka buwumbi 3 nti twakozesaako 5 25 tebamanyi gye bukola ki nalabye oluguudo oluva ekyotera oluva Masaka okutuuka eri Emutukula mu myaka 2 bakayiwako half a kilometer collars mu myaka 2 naye gwe teebereza ate nga sente zonna bazikola ki obumbi 6 bazifuna kati ekyennaku bwe watuuka mu myaka 3 nga bafunayo ayina obuyinza yabagatta ofuna contract nga bamugamba sente tezaamala batwongereyo nga basaba endala naye sente batwala zaani zange naawe abawaayo omusolo omanye abantu ba wansi bwe bawulira abantu bafe ababulijjo bawulira nti gavumenti ekutte ebiliyoni 2 neziteeka wano gavumenti ekoze bweti bo omanyi sente ezo za gavumenti
Government teba na sente ekozesa zammwe. Bwogenda n'ogula sukali ne bakuggyako omusolo. N'ogula amafuta gano agakaweerege nga kati bwe tugagula. Omusolo gwe baakwongeddeko. Ezo sente government zeekuŋŋaanya neewe omuntu ono akolera oluguudo gwe eyawaddeyo sente ezo. Munnange omuntu ono sente ezo n'azirya. Lwakuba challenge tukyayine wa mwami byamukama Fred ndi challenge eri ewuwe eryemu. Abantu bano abatuukawo nga tebaakoze. Niye tunalaba bwe bakwatibwa. Ba engineer abamu abalidde sente. Bongezi bbanga. Ngabana abamu abongere bbanga naye kati bana abaali luno olw'empigi sente zonna. Saala bakono omwe akwatibwa wabula nti bawumuziddwa. Ekyo si kibonerezo. Gwe kuwumuza ku mulimu ng'obbye biliyoni 4. Obbye kuba bali baatwala 5. Ebiliyoni 5 ne bakuwumuza ku mulimu. Munnayuganda aganyuddwamu ati. Zennyini zaakozesa ni obulamu ne bukyuka. In fact yo bo mugambe bugambi gandi enjoy your money. Yeah. Nava ku bino kwadde yeraliikirira nazirya ngenda kukola ante n'omuwumuza. Kitegeeza agenda kuvaawo agenda kunyumirwa sente be bagenda okujja batandika okugoba abantu ku mataka. Atuuke ekyalo kyonna akigule atandike kutawanya abantu muveewo. Yes. Nze ngamba kyabulamu eki kati ngabo bofunyeyo obutereevu nti sente baaziridde. Amateeka weegaliga bakwase bakwatibwe. Ebintu ebyo sente gye baazite kuba baagula bintu bikalu biboyebwe sente y'omuwomusoledde. Naye kati luli 5 n'omusobe baabirya ne babawummuza bebawummuza kale ne basabayo wano 6. Badde bakola emirimu. Ate badde ku mulimu gwe gumu. Naye 6 batwala lwange omwiwo omusolo naawe. Baza abakulu mu government abakola kati obutaweera okulaba nti services zituuka eri bannayuganda. Mu kanyomero kwa twagala okubalizawo Minister Balambaluga Haratenyi, twagala okubaza Minister Fred Byamukama obyenguudo, atadde abantu ku nningo okulaba nti enguudo zikolebwa era nalabyenga ku Kyotera Masaka Road and Mutukula yabawadde emyezi 3 babenga bamaliriza babenga balina kye balagawo nti kolas ayiwa mu luguudo se kumaliriza n'emyezi 3 kubanga emyaka 2 egiyise tewaliko katundu konna ke bayiyemu kolas kuba ne balinga abagezaako wawo muggose ebinnya wonna wabinnyo nyini ddala ne ku luguudo luno olwa wano Kasanga Tikira nalwo ya kilomita 21 myaka 6 bali kwolwo baawulidde nti ajje kimuloka ky'amazzi nshoka kigenda kiwemu amazzi kyannako nnyo era abatuuze bagamba nti tubadde ku n'enfuufu etuta tuliyandye ekisooka ekkubo ebalifuukula lita business ebyo batalikola batuuka tayimu abantu bava mu mayumba abadde basula okumpi n'ekkubo n'ebirala ne bafiirizibwa bikiri naye munne tewabadde afollowinga embeera ng'etambula bwetyo kale katusabe n'abalala mu ministry ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo zikole ekyo ekituufu kye bateekeddwa okukola balondole emirimu gya gavumenti egikolebwa